Yes, Red Zone TV webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwatambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV. Kakati njagala kubanga nkuwa amawulire wano gesinaba kubanga nkuwa ababaka bali abasatu bengenda okutegeeza era betuzenga tukutegeeza abakwatibwa ku nsonga z'obuli bw'enguzi. Nkakasanga obumanyi bulungi nnyo era ensonga ozenga ozigoberera naddala gwe abadde atambula n'omukutu ogwa Red Zone TV n'emikutu gyaffe emirala kwe tubadde tusinziira nga tukutuusaako ebintu bino. Ababaka abasatu abo bakwatibwa nga bateeberezebwa kubanga baba bateeberezebwa okubeera nti babadde beenyigira mu buli bw'enguzi oluvannyuma lw'ekiragiro okuvaayo ewa Mwami Museveni nga kiraga nti bano be bamu kwabo abadde beenyigira mu buli bw'enguzi nga basaasaanya obubi n'okukozesa obubi ssente ez'omuwi w'omusolo. Era okusinziira ku kunoonyereza okw'enjawulo waliwo amawulire ge twakuwa nga kiraga nti abantu bano kuliko omu ku bo nga yavaayo n'aba nga yafulukinga n'ekibiina oba ekitongole ekirwanyirizi ky'eddembe ly'obuntu ekimanyiddwa nga Uganda Human Rights Commission nga yaddira ssente ezaali zigenda mu budget ey'ekitongole ekyo ekya Uganda Human Rights Commission n'aba nga yabafera n'azizza mu bibye. Kati bino bye bimu ku bibaleetedde obuzibu ne baba nga bakwatibwa era nga wetwogerera bamaze ennaku kati zigenda mu 3 nga basula mabega wa mitayimbwa. Era amawulire tuzze nga tugakuwa nkakasa obanga obadde otugoberera bino byenjogerako si bipya era obitegeera. Kati wetwogerera ababaka bano bali mu kuleetebwa era essaawa yonna bagenda kutuuka mu kooti ewozesa abali b'enguzi emanyiddwa nga Anti-Corruption Court. Essaawa yonna bagenda kubanga basimbibwa mu maaso g'omulamuzi banoonye eki ekibakomezaawo. Baasaba okweyimirirwa, baasaba kye bayita bail babeere nga bawoza bava bweru. Naye ensonga lwaki nkuleetedde eggulire lino olwaleero ng'ennaku z'omwezi ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'omukaaga 2024 ekibiina ekya National Unity Platform bakedde ku makya ne bateekayo nabo ensonga yaabwe nti bano boolaba Olivia Lutaaya, Bayasini Machete ne lisiti yaabwe nga bwe bali abo bali mu myaka 4 baganya okubeera nga beeyimirirwa bakyali ku limandi. Kitegeeza tebannasalirwa musango, emisango gyabwe teginnaba kubanga gisalirwa. Era ne bagenda ne bateekayo ekigambo oba ekiwandiiko ekigamba today marks 1129 days of incarceration of our 28 comrades out of the 32 that were abducted by the regime security operatives in the year 2021. Nti olwaleero ziweze ennaku 1,129 gamawulire nagakuwadde nga bano 28 ku 32 abakwatibwa nga bakyali mu makomera tebasalirwa nga musango. Babakwata mu mwaka gwa 2021. Bail application efforts by our legal team remain frustrated deliberately, and all this happens in the face of a constitutional court verdict that annulled the trial of civilians at the court martial. Bino nno nga bigenda mu maaso wakati nga waliwo n'ekiragiro ekya kooti ensukkulumu ekigaana oba ekiragira nti tewali muntu yenna nga muntu wa bulijjo civilian akkirizibwa kubeera nga ate awozesebwa mu kooti eza amagye. Kati ab'ekibiina ekya National Unity Platform nga beekubira enduulu nga balaga nti bano nno ebbanga eryo lyonna erisusse ne we lyandikomye balimaze bali mu kooti y'amagye gye basinzira okuba nga babawozesa ekintu ekitakkirizibwa mu mateeka era nga bagamba ekyo kyo bakivumirira ne sekuvumirira yenna. Kati wetwogerera ababaka aba paalamenti abakwatibwa ku nsonga z'obuli bw'enguzi bo ensonga yaabwe ey'okuwulira bail application yaabwe n'abamu ku babeeyimiridde balabika ng'essaawa eno bali mu kulabikako mu kooti ewozesa abali b'enguzi emanyiddwa nga Anti-Corruption Court. Era bye bino ebifaananyi byenkuwa byolaba gwe agoberera omukutu ogwa Red Zone TV. Omukyalo oyo y'omu kwabo abawozesebwa oba abagenda okuba nga bawulirwa okusaba kwabwe okw'okweyimirirwa ye nannyini apaatimenti eno ezimbibwa saidi z'ekigo mu bitundu ebyeyo mu Wakiso district. Kakati ekibiina kya National Unity Platform nga nkitadde ebbali ku nsonga eno kiraga nti waliwo ababaka abalala abawerera ddala 9 nga kuliko n'abakungu okuva mu bitongole ebyenjawulo. Wulira, the 12 officials from parliament include the 3 already languishing at Kira Police Division. Waliwo listi
y'abantu 12. A total of 12 officials from parliament tried and quickly convicted because he must have some evidence. Ababaka n'abakungu abali mu parliament y'eggwanga Uganda, abamu bakozi mu parliament, abalala bakozi mu bitongole ng'omuli ekitongole eky'ebyensimbi Ministry of Finance ekulemberwa Matiya Kasaija, abalala babaka ba parliament bakiikirira bantu mu parliament ekulemberwa Anita Amongo. Abantu bagamba olw'ebimu ku bibuuzo bye tufunye wano benjagala okuleetera mu nsonga eno, abantu beebuuza lwaki bano abasatu be bakwatiddwa naye ng'ate tukimanyi bulungi nnyo nti ate waliyo ababakulembera ekitongole ekya parliament. Bwe kibanga bano bebakutte babaka ba parliament, kitegeeza akulira parliament amanyiddwa nga Anita Amongo yandibadde naye mu ngeri y'emu akwatibwa. Akulira ministry ey'ebyensimbi yandibadde naye mu ngeri y'emu nga naye akwatibwa. Kati lwe twogerera bano bo bamaze okuba nga baleetebwa era essaawa ennyini gwali ku mukuto gwa Redzone TV, bali mu kooti ewozesa abali b'enguzi anti-corruption court. Batudde dda bali mu kubanga okusaba kwabwe kuwulirwa era kugenda mu maaso essaawa zino zennyini. Ku bano kuliko amanyiddwa nga Sese Namuju, oyo gwe nkugambye Woman MP Lwengo District, kuliko Yusuf Mutembuli ono akiikirira Bunyole East, ne kubeerako ne Paulo Akamba oyo ng'akiikirira constituency bagiyita Busiki Kaunti esangibwa side ze ye Butalejja. Bali mu kakiiko oba kooti etawuluza olwewozesa emisango gy'obuli bw'enguzi anti-corruption court, era nga bwe twogerera ensonga zakutedda enkandaggo. Abamu ku bagenda okweyimirira bano nabo gentegeddeko galaga nti batuuse dda. Era wuliriza waliwo nno wana amawulire ge weetaaga okubanga omanya gwali ku mukutu guno, era bw'oba tonaba kubanga osubscribinga nja kusaba kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna, ensonga nga bwe zitambula bw'ogenda okubanga ozifuna. Abamu ku babaka ogenda kwewuunya, abamu ku ba commissioners nga nabo bali mu kuwera ennemba n'ensonga ya Theodore Sekikubo ey'okubanga baggyibwa mu commission mu office ez'obwa commissioner, nabo be bamu ku balabikidde ku kooti eno ewozesa abali b'enguzi. Era wano nga amawulire gagamba okusinziira ku mukutu ogwa NBS television, several members of parliament including Commissioner Honorable Solomon Sirwanyi and the DP Secretary General Honorable Siranda Gerard nabo bali wali ku kooti, wabula sinnamanya bayina kuba oba bazze kubeera nga beeyimirira ng'ate nabo bayina emisango egyabwe oba bazze kubeerawo ng'abagenda okuwuliriza obuwuliriza. Kati gwali ku mukutu ogwa Redzone TV bino byonna ogenda kubanga obimanya. Weetaaga ekintu kimu kubeera ng'omaze okusubscribinga. Bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole, kirira nsawo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification gonna agagenda okuvaayo ogenda kubanga ogafuna. Naye nga kino kye kigenda mu maaso wetwogerera ali ku mukutu gwa Redzone TV kyogenda okubanga ofuna.